Weewaawo ali mu bwato yaddukira banne amayengo bigasaanyaawo bassebo ne bannyabo sekulu bitovaawa tinva kulya mpafu zengedde magu mpaako ndye vaawo ndye nti ate bwe nvaawo ani anaakunyumiza tetugenda kunyumya ebyensonga tugwangananyeko mukunja na kirugu ne muganda wange saava munnange ebintu bya senkufuge ng'enkandaggo ate mumanyi musajja mulungamya wa mikolo ye Saava Sserunjo Wilberforce mwogedde nate ng'omulamu tasamirirwa naye nze natembeesa ensonga bulijjo gwe weeyigira gwe gukussa ejjanja lifa gwa bulanzi kakati nasamirira lulimi Luganda nze Nabusiro Saava Bosa Musisi nseregganyikaawo nawo sengule wa Radio Simba omwaka 2022 tubaaniriza tubasanyukidde mwenna abaze ku mukutu gwaffe guno mukulu wange wadde nakwogeddeko naye weeyanjulira abatulaba kituufu ddala obalawo omuntu tasamirirwa erinnya simulala Saava Sserunjo Wilberforce oyo nno muzzukulu wa Ndugwaye Katembe yeddira olugava Kabbiro Maleere muzzukulu wa Ndugwa okubabuuzaako okubakuba ku ndaala yawannana nti muti eyo sayidi eyo ndina muganda wange wano musibosa sengule 222 ankubyeko olukyalo wamma ebigambo nebigomesa nakabululu tusanyuse nnyo nnyini ddala oba oliawo okubaweereza wowulira ebyo n'obuuza kyendigazaala bumeka oba owulira ebijja bigugulana n'ogamba nti lugalo nkola ejeniigi na bassebo ne bannyabo tubagamba nti awabeera olukwata balungi era n'omuganza kyalo so nga ate awabeera omuganza kyalo era nenjasamidde busa kati ffe tuzze abagumba ennume n'enduusi ate abagumba ekkovu n'essonko abeeyanjulidde nange mbeeyanjulidde tubategeezako ku kitabo kino ekyakafuluma eri obuganda bwonna mukoowoolwa tulina okuwagira ebintu ebyaffe wenjogerera bino mukulu wange ekitabo yakiguze dda kikyo ye ate n'abakalira ebaagwa ayogera omwana kyeyogerera bassebo ne bannyabo ekiri munno bategeeze bitooke byebigwa nkoko bwana ekiri muno kituufu buli muntu muwala wa Zakayo owa mutabani wa Isaaka kituufu musaanye okuba n'ekitabo kino mu nnyumba ago mazima ate si kyokka na kino kiri kino effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 222 byeyogerera kituufu abange agira agiwoomeza ddala n'ekirala kiri kino Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi byonna byaffe mwana waffe mu Sibosa kituufu yatadde ku mutimbagano kituufu ekirala kiri kino bassekabaka b'ensi muwawa kakati mazima ddala utawagire omwana waffe enzaalwa eyaffe muzzukulu wa Luwomwa ddala tugende tuwagire bazungu waliwo eyaŋŋambye nti ebitabo eby'Abaganda biba bya bbeeyi ate eby'Abazungu tebiba bya bbeeyi kati ne mugamba nti olulimi lwo lwe lulina okuba olwalayisi musinga okusinga olw'Abazungu kyabatategeeza ne musaasira ne ŋŋamba tabone ndaba kulemerako mu Lugwala kulegingi kituufu wekirina okubeera kulemerako mu Lugwala kulegingi tebatengana nazo ogenda n'omusiraamu owina nti n'omugamba nti nsalirako n'obuuzo wange legingi jagaza kingoyedde okwereginga dda okitegedde kituufu kale nno bannange muwagire emirimu gino neebaziza nnyo mukulu wange Saava Sserunjo muzzukulu wa Ndugwa Ekatende mu Mawokota olw'okuba nti omulimu guno nga gwakafuluma wekiba kita aggyeko ekibubirizi ku lutagajjo lwakyo kubanga akiguliddewo kitabo kino kya mitwalo 6 gyokka bwe giti ng'okiteeka mu nnyumba awo omwana akisoma byeyana bisiibo tekiringa omuntu n'agenda mukulu wange n'agenda mu comedy store n'akwata obukadde 2 n'asasula emmeeza ze emmeeza ngisasudde n'akubawo $5 million 10 naye nga kino olulimi lwe kibeerawo myaka na myaka talulina mu nnyumba ye abaana n'abazzukulu webale nnyo nga bali ku kino webale nnyo eri anyumirwa bunyumirwa eryensi ate ligwawo oba osiza ensigo nti newoba Katonda akuyise ng'ovuddewo abaana bo basigala bayisaamu amaaso n'abazzukulu bagamba taata yatukolera ekintu eky'omukomera nkomeredde nga lubali wa Nabuzaana kale nno bannange mutegedde ensonga kyekyo tubabulidde akabika n'ava gye muli ngatta n'omusota omukago siwe kiri kakati ensonga mugitegedde nabiri ebirala mukulu wange byabalazeeko bya mitwalo 3 weebiri wano
kasente katono nnyo nga gw'ofuna bitabo ate n'olulasangeye wadde saayiseemu nalo naye ate weeruli era bw'oba olwetazi kya mitwalo 10 kinene bwe kiti bw'okikwatako nakyo kirungi era nakyo mufube okulaba nti nakyo mukigula nnyo bannange bazzukulu bannambi muwagire olulimi tulutwale ku ddaala ddala bantu bagamba tuzza Buganda ku ntiko tolina bw'ogizaayo ng'ate olulimi olulese mabega bajjajjaffe baatugamba nti olulimi ly'eggwanga kati bwe tuba tukitegedde nti olulimi ly'eggwanga mwenna abali eyo tolina mu nnyumba tolina mu nnyumba ddala kuba sikubaga bayita okutuula obubi ow'entulambi atuula embogo mu maaso eyebeera ntulambi ow'entulambi atuula embogo mu maaso otuula otya embogo mu maaso kale atali muganda akadde konna konna ekuusiira ekuyoola amayembe g'embogo tugayita zigoto olaba weekusensegerezaako agazigoto n'olyoka osigala nga wenna olubadde kale no tuve mu batugule tajja mutwe wansi tuve mu kugandaala ng'enkwenzige tusituke tuwagire olulimi bano be bantu be twetaaga kati bwe tuba nga tuli baakulwanira lulimi abantu abafaayo abatabalirira kigula nkumbi bagamba abalirira ekigula enkumbi tawa munne sooli ddene nga bwe gulyera nja kuddayo gambe ebitabo by'olulimi oluganda biba bya ssente ffe tetulina ssente naye weerabidde kintu ky'ogula bwe bugagga ate obusinga ssente ezo z'ogamba kuba ssente zigwawo ate ekyo tekigwawo oba okiguze kati obubaka bwebo nga bwe nakyaddeko wa mukulu wange kambategeeze nti nywedde ku lwendo lw'amazzi ennaku zino amaka amaganda mugayadde temukyabeera na nnyendo ng'ate amaka okuva edda nedda ag'omusajja omuganda tegaabulangamu ensuwa eyaffe yati teyasenerebwangamu kikopo kituufu yasenebwangamu olwendo yo wange twogera kyona kiri olwendo twogerako balumanyi tebalumanyi era kati kyova olaba badde njagala abantu bonabona kyavanga nti tebalumanyi abantu baludde nga bantawaanya musomesa munabuziro olwendo kyeki tetulumanyi mufunye omukisa nzize mu maka ga musajja muganda kati katubalaga olwendo ate n'ensuwa yennyini tugibalage mwe muwoza nsekulakulanye esibala bino bya mulembe gwa nnyonnyonnyonnyo tubeera na zifiriji oba firiji ogiyina beera nate tukugana naye ate fe okulani n'ekyaffe kino nooba nakyo kati gano ge maka genkyaddemu ku mulembe guno mwensanze ensuwa nensangamu n'olwendo kati mukulu wange bale njagala obalageko ku lwendo balutegeeze yadde ku lwendo lw'amazzi tusoggula omusima amala kituufu nnyo ddala ayogera omu amagamaga olwendo okuva edda nedda lwe lwendo okitegeera duno lwe lwendo olwendo lwaffe luno olwendo mulwetegereze lubeera bwe ruti kino kibayita ekibya bw'osenamu bwoti eno yensuwa kati kyokwata bwoti n'osenamu bwoti n'otutubika n'olyoka oyiwa mu giraasi so tokwata kikopo ate n'otutubikamu muno kubanga bw'okwata ekikopo obukokoliko bonna buggwera muno ge makulu g'olwendo ate nazzi kuno ng'era omwami tanywera ku kibya tanywera mu giraasi olwendo lwo lwennyininyini omwami anywera ku lwendo omukyala yanywera ku kibya ekitegedde kyokka nno mwana wattu bwenvaayo lwendo ensuwa eno gy'olaba eba n'ekiteeko kyayo ekiteeko kyeki ekiteeko somesa eggwanga ofuna ekisefuliya ekikadde n'oteekamu ettaka bw'oteekamu ettaka kwetuula kibayita ekiteeko ky'ensuwa tuyiga bw'ofuna ekiteeko ekyo n'okiteekawo ensonga lwaki bateekangawo ekiteeko era omuntu ayinza okwebuuza ate ekiteeko kyaki nga woba ofukamiraawo ensuwa ng'otedde obulungi osooka n'ogikansira olweza n'ebbombo kubanga ensuwa yaffe ya nnono weewaawo nnyo ddala olukansirako kyokka ate bw'oba ogiteekawo ogiteekako buteesibwa otyo weebale nnyo ofukamira bulungi nnyo n'oteekamu amazzi gano wammanga bwe gataba ga luzzi olw'okulukuta gaba ga nnyanja bwe gataba ga nnyanja gaba ga nkuba n'ofukamira bulungi nnyo n'ogamba nti bakadde bange olwo ndi ku bajjajjaffe nkoowoola abalongo b'ekika kyange
n'abeebokojja weewaawo anti omwana tazaalibwa omu ekyo kituufu nnyo ate takuzibwa omu ekyo kituufu nnyo bakadde bange muvanga gye muvudde mwenna weewaawo mujjanga ne munywanga wano kyekino kiteeko ky'ensuwa kye mbawadde ow'endiga bw'akyala n'anywa era nze nywedde ow'olugavu bw'akyala n'anywa ow'emmamba bw'akyala n'anywa onyuma temubakubo mbasaba busebe ba ssebo ne bannyabo omusajja omuganda bannansangwa kituufu nga tannaba kuyingira nnyumba bumanye togera giyingira lwakusatu wiiki ejja kituufu wiiki eno yekusooka mu nnyumba ate tebeera mu kisenge ebeera mu ddiiro esebo okitegedde bulungi nnyo kaakati mbasaba tukomyewo ebyaffe twagale ebyaffe tubyagezesa abalala amawanga amalala gakola ebyabwe ambawe example embalala bategeera ekyo kye bayita ebyanzi kituufu nnyo babateeka amata kituufu ddala bw'ogenda bwoti n'ogwa mukolo gwakwanjula bakuwa bulungi nnyo ekyanzi kyabwe butereevu tebakuweera mata mu kikopo bassebo ne bannyabo mbasaba olw'olulimi lwaffe olw'ennono yaffe olw'ensibuko yaffe n'obuwangwa bwaffe tukomewo ebyaffe mbaagala nga bwe mbaagala erinnya nze Saava Sserunjogi nsangibwa waneeno ku mutala Kirolo weewaawo wempangaalira era akabuzo katono nnyo singa oli aba ayagadde okukola emikolo ku nsuwa eyo kubanga ennyonnyola gy'onnyonnyoddemu eraga nti waliwo emikolo egikolebwa ng'abantu baffe bangi eyo tebamanyi ayagala kukwebuuzaako akola atya bw'aba ayagala kunneebuuzaako sebo ewali mukulu wange Musisi Bosa kituufu nnyo abantuuseeko tweyanziza nnyo tweyanziga bali kusomesa ku nsuwa muzzukulu wa Ndugwa e Katende mpozi n'ekirala waliwo engeri gy'oli musajja mulungamya toluŋŋamya bya buwangwa byokka n'emikolo gy'obuwangwa ogiruŋŋamya emikolo gy'obuwangwa oliwo abantu okiridde sebo muwa ansa nga bw'aba azaagala kyabuuza kye mwanukula nsaba obampeere ku lukomo oli bw'aba ayagala kumulungamiza mukolo bw'aba ayagala kumulungamiza mukolo eya WhatsApp 078 681 74 oba 0755 19 02 oba 02 asatu Saava Sserunjogi Wilberforce tweyanziza nnyo ye mukadde wange katugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.